Ochalaba okwanjula n'embaga. Baba yoyo mwenyewe munange okukula kw'etababa oli mu bintu kakati kale olenzi lukaka n'empola mpola. Mwana mulenzi oyo sebo senga gwafudde wefumbe wamwise ekimuli kade wange erinnya lyeye Mwebe Jimmy Richard. Erinnya Mwebe Jimmy Richard tata amuzaala yawummula nga ye Mpaji Richard agalamidde Lwamba mu Buddo. Mwana mulenzi oyo muzukulu wa Vincent Kalibala naye yawummula kade wange tata njagala okutegeeza nti omuziro gwa mwana oyo naffe ffenna nsenene akabbiro nabanguguma otaka waffe buli nsiisi kyentegedde nze ku lwange oba gwotegedde abo si wakikati otegedde bulungi mukulu Dr. Kalibala we wakika kyaffe kuyiga bulijjo n'okwogera okutegeera taata saba okkirize otwale omutwalo guno gwa muwalawo namujju Hellen Rita abeere mukyala wange. wasemu emikono ebiri oyo olemu mwanyi n'emikono gye ebiri londa zoyagala zonna zolonda gy'emyaka gyogenda okuwangala kikumi oyagala bibiri kati zireke mukono guno ogwa ddyo oliwe naawe zireke mukono kati tuziwanyisa okwase taata teeka mukono teeka naye naawe oteke mukono kati bw'oba oli ennyuma nyemaaso ga taata owera ntontabala nga sibukutabaala mutandika okulya ku mwembi mitima gyammwe tontabala nga sibukutabaala kyogeri kimugamba naawe kimugambe ng'otabaalawo toyagala kwadda waliwo bosanga ng'agamba taata mbu tosinga n'omwana tomukulu azannya n'omuntu Ne bali kulanga n'okulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo nino omugole omwami ali ne bestman we bali so smart nalabye abagole abami abanyuma bano ate oba bo bali extreme kubanga bambadde amasuuti bw'ogatunulira bw'oti olabira ddala sente njereere ate munda so nice sibetya nno sebo bulungi nnyabo gyebaleko sebo kale nnyabo nawe gyebaleko kale bona emwe bale kujja amina nga munyumye nnyo nebale kusiima omukolo guli gutya sofa omukolo si mubi n'akamu bambi omukyala wamulabyeko mwesunga sinnaba naye mwesunga mugambe nkwesunga ntera muyita soulmate so yonna gyali mwesunga esebo mwasinkana luddawa twasinkana ku university twali ku Makerere University Business School nga muliko waggulu ne mulamu characters ze nali nnoonya character kizizi wali onoonya sebo ayinamu character yadde mukyala mukozi kimuwala mulungi ate wabuvunaanyizibwa naddala ekyobukozi ekyo kuba nze ndi musajja mukozi kyantengula nnyo kwe kusalawo ne tutandikira awo mpola okudeetinga okutuuka ate bwe tutuuse ku lunaku luno olwaleero. Wayiseewo bbanga ki? Twasinkana mu 2019. Okay. 3 years. Ennyabo. Okay. Kale sebo already mbeera mwenna. Ennyabo. Mwinayo ne ka baby kitegeeza. Webale emirimu. Nazza omusango naye neetonze wa taata. Ate kasitoze. Atoze mu maanyi. Kayimba kikoyagala omuweereza sebo. When you think about love, think about Mika. Dolly Patron. When you think about love, think about him. He can give you more than you ever need. Bambi kirungi. Kale sebo webaze ku bantu mukwano abakwerekeddeko. Nebaza nnyo mikwano gyange benkola nabo emirimu bempangala nabo.
Nzirukanya company bagiyita MJR Group of Companies. Ekola contractual cleaning, tulongoosa amasomero, malwaliro, tulongoosa kanisa y'e Namirembe, King's College Buddo, Mengo Senior School n'ebitongole biyitirivu sijja bimalayo. Company gye nzirukanya ate gye nkoleramu emirimu gyange. Nebaza nnyo mikwano gyange abamperekeddeko, omukulu w'essomero ly'e Buddo, Mwami Engineer Ngobya wa Hotel Africana BMK Group, badokita abamalwaliro ag'enjawulo, abantu bangi. Ate ono right hand man sibyo kyanduse bulungi nnyo abasibye tabinyo w'olindooza omugole amanya ali safe nnyo ali safe talina tabu lwaki yalonze gwe mubona safe zero omusajja omutuufu okukola kino guno omulimu ogwa best man omwesigwa talina problemu yonna. Congratulating soko mukwateko mu ngalo musikesike mulabo bamanyi gakyalimu oluwomba lulidde lwetuddako kati esewo bako kyo bagambe kinakuma amaka gaabwe era just kukuuma bwesigwa tewali kirala kyonna tenyinza mugamba kale nyawo kati baleke mukwano ali mutulaba ku Delta TV kwebale nnyo weebalire ddala tukwagala nnyo tukyagenda maaso ne bannaffe abamalakayi Ecology ate ne Sharitas by the World abakyagenda maaso n'okubeera nga tuwandiisa abaana abagala okusoma ebyenviri mu kaseera kano ndina omugole waffe ayambadde white and green. Oh my god, alabika bulungi anyumye. I can't stop looking at her. Everything about her is so perfect. Mugole, thank you for looking beautiful. Thank you. Ndi bulungi. Oli olwaleero especially. Neeyagala ndi musanyufu nnyo. Waliko maama, oyinza obuteeyagala. Neeyagala nzaaliko. Kubanga kino ky'otuuseeko abaana bakiroota buloozi. Kituufu neebaza Katonda kubanga yabikoze byonna tegabadde maanyi gange, but I'm so grateful to God. Nga gwe kiki ky'okoze kikuleetedde okuwangula omwami n'omuleeta wano? Kweyisa bulungi n'okusingira ddala obukkakkamu ne Katonda above all. Katonda byonna yabikoze. Muzalira ki baby boy ekizungu? Ekizungu akyagala nnyo. Ono kanzalidde ekizungu kaŋŋende ekijja kijje. Yes, definitely. Wamulabyeko? Around somewhere. Akubye buto nnyo. Lwaki walondawo green? Nalonda green because I love green and muwuliriramu emirembe. Bagamba nti green, muti yenna alonda green abeera agamba ebitala byanta ndeke neeyagala. Nange kanneeyagale. Oyagala mugamba ki leero omwami? Njagala mugamba nti mwebaza okujja n'okukuuma ekigambo kye, yeebale nnyo obutanswaza era mwagala nnyo era musabira Mukama Katonda amuwe omukisa amukuume amuwanguze mu byonna. Kayimba kyaka kuli ku mutima oyagala omuwa? Bannange biromasi bimpambye. Kozesa n'engalo tutandika buto 1 2 3. Bannange biromasi bimpambye. Bannange omulenzi. Mugambe sweetie, I'm ready. Sweetie, I'm ready. Bannange bamulete. Bukisi mumete. Akayimba nga wakategeka. Nakamutegekera kubanga mwagala nnyo. Bikukumi omwagala meka? Kagwayo. Webaze ku bantu abakubeereddewo ositudde abantu abalungi ate ab'ebbeeyi ate abasanyufu. Njagala okwebaza buli omu abaddewo ku mukolo guno. Njagala okwebaliza ddala bonna ababadde mu ntegeka z'omukolo. Buli omu akoze kyasobodde mu busobozi bwe, abatusabidde essaala, abatuwadde support financially and very many other things bye sitasobola kwogera. Mwenna mbeebaza nnyo, Mukama abawe omukisa. Neebaliza ddala dadi wange ono
Mwami John Buyinza ne Mami Nalongo Buyinza mbebaliza ddala olwaleero olw'okuntegekera omukolo guno n'abalala bonna abakoze buli kye basobola bonna mbeebaza. They'll be fine. They'll be fine. You guys, the haters, you'll be fine. Nze mukyala mwebe omubwati ate nalo na mutima na bidi. Oh, sitatu wangu. Abakulima mukwano, just know smart ate tukwagala nnyo. Thank you very much. Nange mbagala nnyo, nkwagala nnyo, nkwebaza olw'okubeerawo leero. All the sacrifices, I really appreciate. May God bless you. Kale mukwano ndowooza bweddeyo byeyagala okwogera biweddeyo byonna kozi musimu wa savinga mulinnya ki? Love with hearts. I like the word with hearts. Yeah. Wakuba nga n'omutima gukuba. Makaago ogenda ddi kubanga ayina ebigabo byagambye nti oddayo ddi oyagala kuddayo ddi. Ajja kundabira awo abeere mugumu. Ati n'omugumi mugaye nkomawo nkufumbira emmere gy'osinga okwagala ogyogere. Omukwano nkomawo okufumbira emmere gy'osinga okwagala ettooke nga liriko katunkuma n'ekinyeebwa. Ettooke esaanike ery'omu ndagala ne katunkuma ne tuboobeza n'okuboobeza era ne mukyala mufumbi. Tubaleke mukwano ate n'abakozeeko nabo bakozeeko obulungi bankozeeko bulungi. bambi tava ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Waayi mwana ono agenze n'atukubala nvu nange kambajikize yinze mukyala kaweesa. Okyalaba okwanjula n'embaga. Buli wamanga wana iye abagabo nga yaabwe n'abakakolo. Hello, sweet Hellen. As you were given, as you were given, Mazima.
James yantumye ewa Hellen. Sola nakugamba nti amazzi gano ogalaba nga bw'ogalaba network nakugamba amazzi kyogateekamu kye gafuuka ogateekamu amata gafuuka kyayi gamata osaako amajaani nafuuka kyayi omukago oteekamu obuwunga bwe buba obungi ofunamu kawunga ate bw'oba otaddemu butono ofuna bungi akusabye oyongere okunywa amazzi naye mu bukulu bwa byonna gasigale nga merufu nga bw'ogalaba. Okyalaba okwanjula n'embaga.